Wow, you're most welcome, and thank you so much for joining Kara this time, immediately after Bishop Chiganda's preachings. I mean, after his sermon. Anyway, thank you so much for joining me this time. The program is Chichi Choice. What have you learned from Bishop's sermon? Nkwaniriza Norensongeyo, akadde kano, ate kati. Ayaya bino binyuma. Anyway, nkwaniriza ko Kingdom TV kuba bwensokera eri ate okuvaayo kiba kizibu. Okay. Mukwano gwange tulaba ku Kingdom TV. Isimu erino tumusabu note mu Rwenda 3. Nzikiriza nti obaddewo ng'olaba era olina ekyamaanyi kyoyizeemu. Yigiriza banno oba kiyitiremukko banno abalaba oboli abakatwegattako essaawa zino nabo baweebwe omukisa. Yenze Kara Kyembala Kisache Nyindo Ndalonga bulijjo mu program Chichi Choice. Program eno genda kunyumiranga, tugenda kuleteranga abantu ababeera ku scene nabo bakubuulire, ababeerawo nga Bishop abuulire nabo bakubuulire kyebayize. Kagenda kubanga akanyomero mu program eno n'olw'ensonga eyo abeera ku Kingdom TV. Otherwise nkwebaza okuba nti obaddewo okutandika programs za TV wazitandikira paka ssaawa zino nti okyali ku Kingdom TV. TV yo tawemula, osobola ogiraba ne in-laws, your friends, your kids, your husband, nga teswaza terimu biwemula. Ye Kingdom TV yoka eyo Bwakabaka. Itira kuno tumusavu noti mu Rwenda 3. Oyogereka nango ombolire Choice okuva mu njiri ya Bishop Livingstone Chiganda wano ku Christianity Focus Center. N'olw'ensonga eyo nkujjukiza nti osobola okwetwegattako bw'oba osubiddwa enjiri eno akawungeezi ssaawa zibeera 3 ebeera Focus Supper awamu ne ssaawa 11 emmambya nga tennasala osobola okutwegattako n'oweebwa omukisa nga bukya n'otambula nga oli wa ddembe ng'oli so blessed mu lunaku olwo. N'olw'ensonga eyo nenkujjukizaako n'ekirala ensisinkano ya Kingdom Radio naye etuuse. Jangu otwegatteko ogenda kubeera wa mukisa. Hello Wanji Kingdom TV. Hello. Wanji Hello. Okay, sorry. Osobola okuddamu n'okugezako ku simu yo naye bw'oba okubye kendeza ku volume kubanga ebeera ereeta echo eno ebeera distorting oba ebeera etuyisa bubi side zeno. Otherwise ntumira ku bapasita mwena abeekumira ku Kingdom TV naddala nnyo mu ssaawa y'amalya g'ekyemisana. Mbadde nkujjukizaako ensinkano ya Kingdom Radio tugenda kubeera wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Tugenda jangu tusinkane abapresenter aba TV n'aba radio fenna twetegese dda abayimbi bangi aba sponsors baffe nabo weebali jangu ogenda kuweebwa omukisa ate ne mami ne daddy Sendi Kiganda nabo weebali okuwesa omukisa nabo bakwetegekedde dda. N'olw'ensonga eyo jangu ogenda kuweebwa omukisa. Saturday ya ensinkano tobulawo wano ku Christianity Focus Center tugenda kubeerawo tusanyuka abayimbi bangi ebirabo bingi. N'olw'ensonga eyo oyiza Kingdom TV. Hello? Hello? Okay, tulaba dero Bishop ina kyatubuliddeko kwaba katwegattako yogedde ku owetaaga okumanya kitaawo. You need to know your father, spiritual father or biological father. Wanji. Hello. Kingdom TV or the live kumpel.
Okay, natugamba nti boba nga oli mulokole olina okumanya nti kitaawo mugagga naye kiba kizibu nnyo ku mwana bw'oba nga oli mwana naye nga tomanyi taatawo agambe nti ne bw'oba nga taatawo alina obusobozi obwenkana kiba kibi nnyo kuba nti taatawo alina obusobozi naye ate gwe omwana oli bubi nnyo natugamba nti taatawo kubanga yalina ssente naye nga gwe okyali ku kagaali okyali ku kamaanyi g'ekifuba kiba kibi nnyo natugamba nti tusomye ne mu mubuulizi 10 sura ye 5 eyo gye tujja ekigambo ekya leero yogerako gye ndi. Hello wanji Josephine okubiddewa oyize eki eno kirepapira change mu program eyo omulokole olina okunoyirira n'osobola oba tambuliba nsaba kutumirako 2 3 tugende mu maaso ntumirako mama wa ali awo bulengatika nentumirako pasita nentumirako kale mukama kwennya omukisa. Amina webale kwekumira ku Kingdom TV. Mukino atugambye nti mutuufu twetaaga Katonda okutuwa omukisa gwa ssente. Naye Katonda bw'aba kuwadde omukisa gwa ssente teweetaaga ate kumera malala kugaziwa n'owanvuwa no demanding a respect. You don't need to demand respect. In other words, Katonda bw'aba kuwadde omukisa making sure nti obeera nnyo wansi kubanga Katonda bw'aba kuwadde omukisa okuva mu bikolwa byo byokka bijja kuweesa ekitiibwa. You don't need to demand for respect. Natugamba nti omusirusiru bw'afuna ssente abeera dangerous nnyo kuba buli kimu kyonna ky'aba akola abeera akola nga ayagala bamanye nti kati yali mu kintu bamanye nti kati yali mu buyinza naye kati gwe omwana wa Katonda ate omanye nti Katonda we ye mugagga asingayo bw'aba akuwadde omukisa kiki ekiba kikuwanisa ne kikumeza amalala. In other words olina okudda wansi n'owesa abantu abalala omukisa n'obeera kikujjako ki okubeera so simple okubeera down to earth kikujjako ki ate mwana wattu kiba kikongerako ne respect naye ate bw'ofuna ssente oba kale n'ogenda mu kitiibwa kyobadde tosuubira mwana wattu ate kiba kibi nnyo buli lw'ogenda okuveeyo okudda wansi ate okugwa ogwa bubi nnyo notimusabye notemu 2 yogereko nange otubulire kyoyize. Hello wanji kama yebazunya Amina mama gwani gyokubidde ne kyoyize desire prosperity a desire nebaza mukama kulapita kanda ngichanjizemu nti amina stress era ndi mutika azira ne Kristo nsaba kutumirako mukwano 2 tugende. I send my greetings to my lovely sister, Sarah Promise from kale mukama akwenya omukisa. And my lovely mom, Rende Morgan from Paris. Okay, be blessed. Alright, atugambye nti enjiri eno gye tulimu twetaaga kubeera na mukisa gwa ssente kuba ebiseera ebisinga buli lw'obanga olina ekigambo kya Katonda mu ggwe naye ng'endabika nfu nnyo
kyengezako gamba nga tolabika bulungi kale okusinziira ebikuvaamu abantu bajja kuyita ng'omuguwa eddalo natugamba nti kiba kirungi nnyo enjiri enyuma ng'olina ssente kubanga buli lwogezaako gibuulira abantu baba bakukkiririzaamu nga balaba weewaawo Katonda takoze bubi ate banguwa n'okukkiriza ebintu bye byoyogera atugambe nti twetaaga Katonda atuwa omukisa gwa ssente tuleme kubyeyisaako ate bannange bw'osaba ssente ate mu kanisa tetulina okusaba ssente tetulina okubuulira ku njiri nedda olwo lwoyoyo oteekeddwa okuba omugagga enjiri eryoka ekugondere kubanga enjiri ne bw'oba toyogedde ng'oli mugagga just omuntu omuvugako mu motokayo n'agulumiza Katonda omuntu no ne 2-3 ebyoyogera bakuwera nki olowooza abantu kinene nnyo ekibakyusa emmere ekyusa abantu teekawo ekijjulo ewammwe eri mu kyalo eri gy'ova bakolera embaga kati wabanga bali awo basanyuse banywedde zisoda kati tandika okubuulira enjiri bonna bajja kuvaawo nga balokose Bishop kyabadde alegezaako tugamba nti enjiri erimu ssente esinga enjiri ebeera nga ya bigambo byokka nga temuli ssente enjiri ey'ebigambo n'endabika nga tennakyuka bannange emenya batandika okuvuma ne Katonda wo gwe wakkiriza nga bamunoonya nga tebamutegeera kubanga endabika eba temuweesa kitiibwa itira ku noti 793 eddakiika zange ziggwayo noti 793 hello Mukama yebazibwe kalo amina maama nkulamusizza nnyo mu linnya lya Yesu nange bwe nti mukwano ensengizeemu nti nzize nti gwani twetaaga okuba ebinsendiko ebyokukola mulimu gw'Akatonda netya Bishop atugambye nti teyeetaaga kukola ekitiibwa egamba nti kusiba tenemuntu kola ebintu bituweesa ekitiibwa gwani wangi tumira pasita wange ngeesara muwanguze Mukama akwenye mukisa mukyala Sarah muwanguzi wabarekwe kumira ku Kingdom TV ey'Obwakabaka yitirako ku noti 793 yogerako gyendi hello wangi hello yes sebo amanya gange Kyamagero nti omuntu neoba kale Mukama binabaako wakujja nabaako wakuteeka tolina kwegulumiza tolina kwogamba kola malala erina awo Mukama waaba akutadde kubanga Musumba agenze n'agamba nti ebintu omukiritayinza kukinyikiriza nga yakutte ngamba kitegeeza nti kubanga wadde obuli ntinga wadde wamumbeera ndi Mukama nakula tekikugamba olina okubeera nga eri kampuni olimukkakkamu nga bwera lirimi nga tomala akutadde kyekyo kiyingizeemu Mukama akumpeere nnyo omukisa ssebo tumirako babiri tumalirize program ntumirako omusumba wange ekwaya Moses wano ku Redeemer Christian Church International Mission Makindye Rukulu kale nentumirako ne mukyala wange Sabana Mugezi newenkola nabo ku Jesco Beauty Center Mukama akuuma atakumira mpeera siba bulungi kale okay ntumidde oli otya James Sengendo oli biki nentumirako ku Bozo ogamba atya Kajimu Samuel oli otya mukwano gwange webalekwe kumira ku Kingdom TV Pastor Katunda nawe sola kwerabira nina akagambo kamu bulijjo bintu byokola gezaako okukuuma emikwano
abantu abasinga twagala emikisa twagala ettutumu twagala sente naye ebintu byoyitokeddwa okusookerako kukuuma mukwano friendship with your people who are surrounding you abantu abakwetoolodde emikwano gino gyolaba gye gigenda okuyitiramu omukisa gwo osobola ogenda n'osaba n'ogenda ku lusozi n'osaba gye gigenda okuyitiramu okufuna omukazi wo oba si n'ekyo oliba oliawo mu friends wo mwe mugenda okuva bbaawo oba omukazi wo n'olwensonga eyo mu buli kintu kyonna kyokola gezaako okukuuma emikwano egyo gye mikulu ennyo egigenda okukujja ku level kwoli kigukutwale ku level eddako n'olwensonga eyo ate n'ekirala bw'obakuuma bawe respect manya nti mikwano gyo bamugaso nnyo gy'oli be bayitiramu ssente togenda kusaba tewakyali budde bw'amaani okuva waggulu negwa wansi eyitira mu bantu kaguba omukisa gwa ssente guyitira mu bantu tojja kuzukuka osange miracle wansi wa piro yo ey'essente miliyoni 5 ebyo budde obwo bwaliwo mu budde bwa Musa n'olwensonga eyo kuuma friendship n'abo abakwetoolodde ebintu byoka ebitambula bulungi nnyo Joseph tulyaguma nawe sobola kumwerabira awamu ne Alfred n'abalala bangi ababadde mu program eno webalekwe kumira ku Kingdom TV tukwatagane olunaku olw'enkya ssaawa zezimu program yemu after Bishop Kiganda's sermon mbanyingirawo kiki kyoyize program ne Karo Kyembala Kisakye Nyindo Ndaro beera bulungi. This is Kingdom TV. City Lunch of Friendship.